Ku ssaawa 11 ez'okumakya bakulu mu kakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Soroti batandise okutambuza ebikozesebwa mu kulonda wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Baziweredde essaawa nnyini ey'okumakya ng'abantu batuuse dda mu bifo gye balina okusuulira akalulu okusalawo kwanna n'abakiikirira mu Soroti East. Abalonzi bonna mu kitundu kino bali 364 ng'ebifo omulonderwa 263. Mu bifo ebimu abadde okulonda abantu babadde bajja mu ngeri ya musolesoole. Moses Atan owa FDC asoose okulonda ku beesimbyewo ku ssaawa 4:30 ng'alondedde ku Soroti Independent Ground. Olumaliriza okulonda yeemulugunyiza ku bantu be abakwatiddwa mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero okuli n'akulira ekibiina kya FDC Engineer Patrick Amuriat. Nga Party President Honorable Patrick Oboya Amuriat, Mayor wa City Division gyenyimiriddemu Honorable Mary Paul, Centenary ow'Ekasese, Nzogo ow'Ekasese, n'abaana aba Secretariat ya Najjanankumbi ne ba agents bange ba chairman coordinators eza ward zonna bakwatibwa. I'm expecting Atan Moses to go through because we really love him. Tugenda kuwangula lwokuba alina obuwagizi bungi nnyo. Bwe ku bifo ebibaddemu okulonda kuno abatuuze balemesezza emmotoka z'abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda okuyingira nga beekengera ebikolwa eby'okukwata mu kalulu era n'abambalagiddwa okufuluma emmotoka zino olwo abatuuze ne bezza omulimu gw'okwaza. Akwadde ekibiina ky'NRM bendera mu kulonda kuno Herbert Edmond Ariko alondedde ku ssomero lya Mera Pesu Primary School nga wanno wa UPC Amuriat Pasco walondedde. Aliko alonze ku ssaawa 7 ez'omutuntu wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Kyokka Nyifa walondedde wabaddewo okwansiganya ebisongovu wakati w'abawagizi b'ekibiina ky'NRM n'aba-FDC. Oluvannyuma lw'okuba akalulu ke ategeeza nti mativu ndi wakawangula. This is a certain win. This is a sign that Soroti really needs leadership. You cannot lead people through a hooligan mechanism. Kyokka mu kibuga wakati embeera ebadde ya Obunkenke nga basuubuza bamu bawalezeddwa okuggala amaduuka gaabwe ekyosi kimale okuyita. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.